Sawa nga nnyo ez'okumakya Besigye ng'ali wamu n'akulira ekibiina kya FDC Patrick Amuriati babadde ku mpewo za Kira FM mu kibuga Jinja. Poliisi eyiiriddwa ku leediyo eno okujja Besigye ne banne ku mpewo era wano akavuyo we katandikidde. Poliisi esoose kujimba munnamawulire wa Besigye Ronald Muhinda. Besigye olufulumya ekizimbe abawagizi be badde batandise dde okuŋŋaana anti ne leediyo ebadde ejjiddwa ku mpewo. Poliisi badde yagala kusika mmotoka ya Besigye kyokka abawagizi ababadde batamya obugo bagiremesezza era wano kwe kuba kuba muti ya gaasi okubagumbulula. Ku basaalumanya ne bannaalumanya batwaliddwa nga bazirise olw'omukka gwe babakubyemu. Poliisi gyegenze nga bakubamu omukka nga n'abantu beeyongera obungi era kigiwalirizza okwongera amaanyi mu by'okwerinda. Kuba nti omusaadha alina emundu alina tanka alina enoni ed'amagye yati omusaadha aziranaire n'akaso mu ngalo. Wagala mirembe kakane twagala mirembe. Wano amagye nago galeeteddwa okukakanya abeekalakasi. Emirimu gyaffe abakolera wano tugaddewo abantu bali mu kudduka okitegedde they are not minding about this. Bw'oba ogamba nti wagenda kulwanirira human rights and freedoms lwaki ontomuleka n'ayogera n'agenda. Tear gas for what? Shoot us, we are here. Just shoot. You have the guns, you have the power, you have everything. What's wrong with you? Waliwo n'abakwatiddwa. Omubaka wa Pulezidenti Ejjinja Eric Sako agamba nti Besigye abadde ku mpewo ng'akumamu abantu omuliro beegugunge ng'ebyabadde Sudaani okumaamulako gavumenti. Ebyefaanyizaako alikukola obumoni nga bubadde Sudan nti naffe tukole ebyo ne settlements ezo ziri inciting alikuteekamu abantu omuliro. Tukikole leero kigwe jangu tujjeko president. Kati president yalondewa n'abantu, his excellency the president yalondewa n'abantu. Goveyo olagira abantu nti tukikole leero kigwe leero. Kiki ekigwa leero? Kati ekigwa leero naffe kye tukoze tumuweredde ku. Weredde ssaawa 10 ng'abeekalakasi balemesezza poliisi okukwata Besigye era naye yeemuludde n'abomba.